ataho mugamba alikirawo okuvuma kabaka n'Obuganda kakubayo ffe tujja omugulako omusango obwenkanya butabiseewo naye kirala abo baba abaasiba puresha mu bagambe banoonye kisa kya Mukama bamukube mu kkooti banoonye gundi Gashumba Franco n'omufeere bamukube mu kkooti awo tujja laba nti omulimu gwe bakola bagukola ku lwa bulungi bwa Buganda na Ssaabasajja naye baba baasibye puresha nga bwe tebasobola bakwatako then tewali makulu ge baakoze. Kale Semanda weebale manye mu abavubuka ba Nuupu mujano ne mucyankalanye nze kyantama okuleeta abavubuka ba Nuupu mugenda ne mucyankalanya live zino kati Semanda kyekikuleese sincerely nina ebintu bye mwogera sibaba kwata ono kati beba leta nabagamba wano buli ali ku app oliko weka bobo kyavuma abantu kubanga mbu Junior avumye mbu Full Figure avumye mganda wange kyekizibu kyammwe mukopa oyagala naawe ofaanane bannange abamu mwali balimi babikajjo oli munaku nyoko munaku ojja omanyiira abantu zino engalo 5 tezenkana bw'oba olowooza nti engalo 5 zino zenkana mbukuba atamala emirundi sini yavumye mbu naawe ojja ovume tomanya amusindise gajja kumyuka Semanda mulekerawo okuwabya abaana siba oyagala obeerenga Junior njagala kubanga Frank abaho mulekerawo okoppa eno social media buli omu ali ku bibye mbabuulira ojja vva eri oleeta ekyalo kyo wano ojja kuva eri oleeta amaalo go wano ojja kaabira mu kkooti manyi a word to a wise is enough. Nze Junior ndi planned kid. I'm a planned kid. Tatange yalwana mu nsiko. Kati ojja veri n'amaalo go kubanga otaddeko data otandika okuvuma abantu. Jona akoma. Gweddawo weesiriwazi. Mayi mwesiriwaza nnyo. Ne Junior yavumye. My friend, mateeko obeera, you stand alone in law. Umanyi ku ssomero twaberanga n'abaana batakola waaka. Teacher nakwata nga tokoze waaka n'otandika. Ne gundi teyakoze. My brother. Abamu mwali balimi babikajjo. Abamu mwali mulina kulima mpafu. Mu kifo ky'okulima empafu oli kuno omanyiira bantu. Oli munaku, nyoko munaku, teri akumanyi, mbu nawe you want to give your opinion. Ngani? Buli mbuzi edde ku nkondo yaayo. Let every dog go to its own crown. Mayinze mbagamba ebintu wano. Ojja kudda ku Junior. Sa Junior yavumye. Sibanya Junior yakoze bwati nze sirigwe I'm not like you. Nze nyezo okuba nina ba negotiator. Nti waliwo essimu ejja okuva ewantu. Gwe bameka abasobola okuba essimu. Bannange tetwenkana. Buli mbuzi ku nkondo yaayo. Oli munaku temwina kye mulya. Mukifo ky'ogenda onoonya omulimu oli wano omanyiira bantu. What do you expect? Kyosiga ky'okungula. Abantu b'ovuma bakoze eki? Why do you abuse people batalina kye bakoze? And then after mbune Frank Gasumba avuma. Gwe Frank Gasumba. Oli Frank Gasumba. Oli tamale mirundi senior.
mugenda kumaliriza bubi wano Isima bamukuba amasasi jjajja Isima bamukuba amasasi Mukama omwoyo gwagulamuze kisa abasigadde tebaliiwo mweno mudde Makindi eyo mumanyira abantu sura Makindi toyina na mulimo mugende mulime eno apu ejja bakozesa ensobi mugende mulime omuntu nojje from nowhere notandika kuvuma abantu tebalina kye bakoze fe abantu abamu betuvuma tuba tubamanyi physically abantu abamu betuvuma tuba tubamanyi gojagerugaye Joni yavuma gundi mukwano ebintu bino ebya social media fe tuli ba media expert gwe oina amasimu g'abakulu ameka mu ssimu yo nga tonnavuma before you abuse anybody kotakisi meka zoyina mu ssimu yo nti oina g'osobola okukubira n'ova ku poliisi toyina wadde omusamize oli awo oleeta binnyo byo ku intaneti omanyi mwakagula smartphone abamu kumwe mwaka ekibaleetedde obuzibu essimu muzikutte bukulu you are excited with smartphones abamu kumwe data mumulabye bukulu tubulanga weyisanga omusiru evillage Bashira Gashumba babadde ku internet look at Shira Gashumba Avumani look at me do you know omanyi ba planned kid abali mu ggwanga lino I think nze planned kid nze kali ku internet abana baba geno baliwa where sons of the genos abana baba brigade yabaliwa wale bana biko ku TikTok mwana mudemu amagezi omanyi abana baba na kumwefudde ekizibu abana baba na kumwefudde ekizibu mwa abamanyi buli kimu abana baba geno baliwa ndaga yali ku TikTok mutabani wa Bobby Wine Solomon Avumani mutabani wa Bebe Kulu Avumani mwe kamba bulireko mwa abana baba na kumwe bwe mutadde mu magezi ne mudawo ne mwesiriwaza omuntu ovumye omuntu mu kifo ky'okugamba amusole ffenna tukola ensobi mu nsi you apologize singa pressure yeetonda nze nange waliwo abantu b'envuma ne neetonda n'ogenda mu kyama omuntu n'omuga wange ensonyiwa nemwe mukutta obunaku bwammwe typical poverty ne mubuteeka ku internet bwavu bwe bubasumbuwa lwano teriwo omwana wa mugagga avuma abantu there is no son of the witch avuma abantu ku TikTok mwabanaku mmwe ne mumala ne mudda mu kooti ne mwekaabya bannange munkwatidde bwereere bajja kubasiba ekyo kyo kibabuulira wano muve ku Frank abawo talina musango mujje obunaku bwammwe n'okumanyiira omuntu gye noyogera ku muntu tomumanyi si obiwo tokula naye n'omwogerako from nowhere kubanga onoonya bu shares simanya oyagala 50 shares oyagala otrending there is life after TikTok there is life after social media ekyo nowo badde tokimanyi there is life after TikTok kati gojja kwasaamirira awo oyina abasiru 10 bagasabula baby osabulani gwe wenkada naye gwe toyina nazigula toilet paper gwe dawo manyira abantu you think it's funny oloza kisesa it's not funny it's not fun at all there is life after social media learn bwokola ensobi
Tegera nakoze ensobi. Fenaffe tukola ensobi. Nzomanya emirundi abantu gye bankubidde ggwe. But I apologize. Nze nakolako wano story. Ku muntu munene mu government. Nampita ewuwe. Nakola story ku muntu. A very powerful person in government. Nankubira essimu nampita ewuwe. Nangamba Junior. Wanjogeddeko nampa data. I apologized. Akakamanyiro ke muyinaako. Banange toli wa kitalo nga bw'olowooza. Lino eggwanga mulimu abaana b'abajjeno. Tobalaba ku internet. Wano waliwo abaana b'abagagga. Rich people. Ng'alina n'odasita okuvuma abantu. Kati gwe oli munaku. Nyoko munaku. Kitaawo munaku. Muli awo mumanyiira abantu. Olumala nga mulowooza bw'omujja kuba enduulu ku internet. Who told you to even have your time? Can your stupidity be our emergency? Obusirwa buyinza okufuuka emergency. Wewe tunulira gwe. Mulekerawo okumanyiira abantu. Mugende mukole. Temuyina mirimo. You lack jobs. You lack proper jobs. Kyekibasumbuwa. That's the only thing ekiri ku internet. Olaba omunaku. Abantu bovuma boyina okusaba emirimu bakuyambe. Ate oli wano bamanyiira. My brother. Obulamu tebutambula bwe butyo. There is time oyina okukakkana. Nogamba omanyi wano let me be humble. Nomanya ani gw'olumba. Muvume be mwenkana nammwe. Kwate si muvuma chicken. Vuma sefuko. Be mwenkana nabo. Ne amanya g'abantu abamu tegayisika mukamu. Some names bw'oba ozoogerako, you must put respect on them. Olowooza amanya g'abantu abamu gayisika mukamwa. Genda ovume Kabaata. Bw'oba owulira nti oyagala baakuvuma, tandikira Kabaata. Talina kyajja kukola. Because ne munaku munnammwe. Vuma chicken bashira price we bali. Those idiots. Doniasi ya kasasiro twala vuma. Nze Doniasi ya mukwano gwange nnyo. Gundi wali Calvin Kayanja vuma. Those are all idiots. Okwata amanya g'abantu abamu. You think you can. Oyinza okugera ku bantu abamu mu ggwanga lino. And nothing happens. Oli musiru, you are stupid. Obo busiru obusembayo. Do you think amanya g'abantu abamu mu ggwanga lino oyinza okugavoola n'ogayisa mu kamwa nga bw'olowooza? Kwata Badoniasi yavuma. Simanya Asa Blessing. Simanya Sira Price. Simanya Nakanka abovuma kasasiro. Teri ajja kusiba. Because nabo beremererwa. They are failures. Now if you abuse a failure, no, kati ani anakusiba. Kubonani aina business etegerekeka. Bona benjogedde. Nabo beyiya. Era gwe otuukamu koti ng'omugamba my lord. Ono gwenvumye tayina image. He can't be defamed before we thinking members of society. Abamu mweswaza determina repetition. You have nothing to protect. Wawemula weyambula. Kati no mulamuzi tasobola kusiba. Because omuntu gw'ovumye talina kitiibwa. Defamation, eteka lya defamation erigamba you are defamed before we think members of society. Ne okwate amanya g'abantu. Big people. Oyo omwana pressure yawona bamusonyiwa na busonyi. Singa ali mu ttaka. Kati gwe naasinika ebinnyo. Oba badde olowooza nti ebintu bino byakuginika mannyo. Pressure singa ali mu ttaka. Ne just kubanga be yavuma bazadde. Wano twaziika Isima.
taddanga fe nze Junior I learned lessons era bwe ndaba omuntu ng'azanyira ku bantu neewuunya kumwe kuliko asinga Isima amaanyi mmwe omanye Isima bamukuba amasasi ne bamukuba n'amasasi mu maaso mwe mulina abaana buto bwe bubasumbuwa naye n'ensi gye muzanyirako nnene. This world is big. This world is big. Nze Uganda nali sigimanyi nagitegeera omugenzi Isima amaze kufa ne neesonyiwa abantu. Junior neesonyiwa abantu. I learned lessons. Nintegeera nti siri wa kitalo nga bwe ndowooza. Ne neesonyiwa abantu. Kati gwe sinika amannyo abantu olozaali agenda okutwala mu kkooti. Pressure weebaze Katonda. Isima tebamutwala mu kkooti. They didn't take Isima to court. People sat down. Ne bagamba enough is enough. Let him go. Wano mu Uganda abantu baba basatu bokka. You know what? Let him go. Enchango oli mutaka. Ku munana nga baziika. No musinike ebinnyo. You think it is funny. Tumanye ebintu. You people, we know things. We have seen things. Mukomye obutono okumanyira abantu. Obwo busimu bwammwe bwe mwekwekamu those phones bubalimba. You'll face reality. And I promise you one day you'll come to reality. Hey, mama. Oja kudda mu reality ove mbiroto. Obwo busimu bwe mwekekamu obwo. Nojja nomanyira omuntu and you think you'll sleep comfortably. As if nothing has happened. Nze kyobulambera ano nemba tunuulira. Why do you think I listen to you people? Nembeera wano nendaba omusiru. Nemba saasira. Omanye mwe abamulooza musaasira ffe ne tubasaasira. Kensi gye muzanyiramu temugimanyi. Abantu babi. People bad. People bad. Nze buli wenjogera ku Isima n'amaziga gampitamu. Nze nalaba ekitalabwanga. Up to now I'm still in shock. Nze omuntu najja nangamba mbu Isima yafa sola chikiriza. You people don't play with your life. Tuyina obulamu obwo. Omuntu yenna ajjano ku internet n'akusinikira ebinyombo akuwagira. You have one life. Tewali you spare life. Mess up with people. But don't mess with people you don't know. Tozanyisa abantu b'otamanyi. Don't play with your life. Muganda wange nga olunaku lwofa. Hey, newe bakusabire sala 10. Nobody will bring you back. Kabe mamawo. Abantu nulira bana abaana nemba saasira nengalawo. Look at these young boys. Don't play with your life. Please, please. Abantu mubeesonyiwe. Content mungi. I don't know. Waliwo n'ebintu bingi ebyokwogerako. You can talk about economy. You can talk about nze mulaba wemba sina content njogera kubiri mu America. I talk about Israel. Tokumira bwongo bwo mu Uganda. You can gendo labe ba blog Kenya. Blogging is wide. You can blog about forests. Nemwe mulowooza mbu okuvuma abantu kwe kufuna following. Mwachi kwata mutwe mbu oba tovumye muntu live tetambula. People mwejjemu amaalu gagenda bakozesa ensobi. Nebyo byokuluza mbu muli baserebu. TikTok oli serebu wawa. Apart from having idiots abakulimba. You are celebrated in what? Because celebrity means oyina ekintu ky'oli celebrated in. TikTok oli celebrated kuki? Before you call yourself a celebrity, mboli wa kitalo nnyo. Era gwe bakwata mbu parliament eyina otuula. Mukwano mukakanya amalala.
simu abasose ku internet ochalya muogo w'ebinzaali ne bwofa kati ne government eyinza obutamanya nti ofudde gwe gwani akumanyi who knows you abamu mutambula babamanyi ku mizigo kwemusula you can't move in town n'abantu ne bali cognizing nti TikTok ayu yasula people temulina kyemuli malala mwakulira nnyo mu bwavu poverty mentality bwavu bwe bubasumbuwa ate mujja kufa oyo pressure yawonye ye bamusonyiwa hey, you'll mess up with somebody. I can promise you one thing. Mugene nga muvuma nze waliwo ano omuwala yajja n'anvuma saamuddamu kwa manya ajja kuvuma yatavumika muri eyo malungu. You think you'll never come back here. Ojja kuvuma yogu ne isima yakeera kumacha nira ne yakeera kumacha n'ateekako data jajja isima yavuma atavumika. He messed up with the wrong person. Singa wali mulamu ati gwe yasa you will mess up with the wrong person. Abantu abamu si bazadde kakati nze wembalaba ku buno bu app nga you think nti life ekoma ku TikTok ovumye omuntu omuvodde lwaki teweetonda apologize and life moves on. Ngojja kuwoza you to be very careful oba gwa nkuuma gwe yasaamirira engeri gy'onkuuma abamu mutulaba ku zino app ne mutumanyira mwefuula abatumanyi. You think you know me. Toina kyomanyiko nanyaba nakumumanyira. You think you know everybody. Kakati bakwano mukakanyaka manyiro nosanga omuntu mbutwagala kulaba kabaka nga gwani mbukabaka twagala kumulaba omulabe kuki oli mulangira oli mumbejja gwe katikiro wa Buganda mbukabaka aliwa obuuza kabaka jali oli mumbejja gwe masikini swaitani zino gwe katikiro wa Buganda oli muganda wa kabaka nalinya tumbavu oba gwa kuma amasiro ge Kasubi mujje wa kamanyiro nolabo musirusiru ali mu kiyumba ayola maziga abawalabu twagala kulaba kabaka aliwa jatambula gambako kabaka ometa kitaawo gobuza tata aliwa tumbavu. Learn to give people respect. We need our king. We need our king. Lwaki tobanja nyoko? Lwaki tobanja nyoko? Swaitane zino. Mukuze n'akamanyiro. Mukuze n'akamanyiro. Gwani abuuza kabaka jali. Dirwe ya kutambula n'akutegeezaako. Every time kabaka bwatambula asooka kugamba. Osoko mwe. Mujje wa kamanyiro kamwe. Ebyo bisitwago byammwe bye mwayingira sibanja people power weba bibalemeredde nga muli ya sitwago zibalemeredde muzivemu teri yazibatuma mutwagala kabaka alabike alabika ku biragiro byo. Buganda ewangadde emyaka 4 Buganda badde ne bakabaka 39 go akalaba bameka. How many kings have you seen? Muri nebyo birumbuye ebyagwadde ddalu. Lumbuye lwaki tobanja omulambo gwa kitaawo? Lumbuye lwaki tobanja omulambo gwa kitaawo? Oli mulangira gwe Semakokiro bagwe jjunju kamanyiro ffe twagala kabaka ffe tetumanye gyali ffe omanye gyali okolotya akati bw'omanya kabaka gyali okolotya tumbavu idiots swaitanism mukomya akamanyiro
mwamanyira okumanyira Museveni muloza ne kabaka bamumanyira ebyo bye mwamanyira okumanyira ono Bobi Wine principal wamu akamanyira omukakomye ku Bobi Wine gwe musobola okugamba ebyo Bobi Wine oliwa you are joking with the king oba mwina kumpisa kati muri ebyo bibalemeredde bisitulago mwabiyingira kagala kujjako Museveni gendo jjeko nnyoko gwe wamuteekako Museveni alikolwa kubagwe tumbaavu ojjako gw'otaleeta nobisanga nga bisinika ebinyonfo ky'okunoonya emirimu mutwagala kujjako Museveni seba Museveni atutamye akutamye gwengaani Museveni bw'alituuka nga ayagala kugenda aligenda gwe wamuteekako oba aliko lwa bululu Museveni aliko lwa bululu oba aliko lwa mmundu toyina wadde akasaali toyina wadde najjolo mbunjagala kujjako Museveni gendo jjeko nnyoko munoonye emirimu mukole get jobs and work. It's not funny antu bako ebyekisiru byammwe gende kenyodde obo oyagala kulaba ku president Kenya weeri wali bakyusa abakulembeze olidda nabagamba dda mugende mu nsiko mulwane mubeera maloji mwegadanga gye munagirako Museveni maloji nobituneya n'amaaso ne gakuluma. Stop being idiots. Museveni munamugirako maloji bibeera maloji bisiba mu concert biri mabala bino omuyenge temubeera mu poko joints Museveni munamugirako mulyambizi these idiots masquerading as freedom fighters. Kati muri mukola mbaga Nelson Mandela ya South Africa yakola ku mbaga Sankale Burkina Faso yakola ku mbaga mwe bavubuka mwe. Stop being idiots. Stop being temuloza ti mu Uganda tetutegeera muloza ti byo mutategeera mwagala tuzambya kisiru byammwe nine gwanga lya abantu milioni 50. Don't think buli omusiru because abasiru mweyongedde ekizibu kya Uganda abasiru mweyongedde idiots are many and idiots want to threaten intellectuals. Teri gwanga likulakulana nga abasiru bangi Uganda abasiru mweyongedde omuntu nalinda Museveni amugambe mbwe atekeko mask nabala bwana mu covid mbu Museveni ajja tugambe twambale masks gwe kisirane kya Mungu bwofa Museveni alumibwawa gwe natasoba gwe patience zairo kati obusiru bwe bubasumbuwa. You think people care? You think people care? You think people care? People don't give a damn. Obo suze njala obo olidde munanga abantu tebake nze nali manya government ene tuliko nsasiro muna Uganda akera kumacha mukwana mugende mukole. You are wasting time. Nze bebya struggle na birimu ebyekifere sali yewa Bobi Wine. Bobi Wine tamanyi tankubira kifere ekyo. Bobi Wine tamanyi sirimu oyo Solomon mutabadi we sirimu kwano gwe nze emagere nkonkona nemwefula abamanyi nnyo Bobi Wine nemwefula abamanyi temwina kye mumanyi ku Bobi Wine. Nze natulanga mu meeting za NOP nali advisor wa Bobi Wine for 2 years. Some blocking buza Bobi Wine some blocking. Didn't I block him ku namba yange ya Airtel nachi blocking ekyo ki principle ku ngamba bya kisiru mbwa ayina aba America baliwa. Where the Americans? Bobi Wine n'aba America nga yabajjewa
America balina ye Nobia nili n'edi mutwe. Mbo mulinda America mbwe ejje kube mu 7 idiots. America ejje kube mu 7 kuchi. Aba mu 7 ali Kenya, Nairobi. Ali mu addressing World Bank. President 7 ali Kenya. Is addressing World Bank. Muri kuno mwasa amiridde. Haveka. Fatumokoi. Right, wenjogerera kati. President 7 is in Kenya. Addressing World Bank. Gendo labe speech ye gyakoze. Ngate munnefuula situlwago. Sibanya firiye dictator, firire ombuye, idiots. Nga nange yasoma osanga mu ebyo. Wano waliwo Museveni wagenda vaako. Museveni ajja kufa ku ntebe nga afudde. The honorable Museveni will leave power nga afudde. Trust me. Prepare for state funeral. Obadde manyi nti waliwo state handover. Prepare for state funeral. Era obadde manyi Museveni ajabawo obuyinza. Mwine ekiroto mbu President Museveni will wake up and give you power. Temwefera. Olaba yabumma mutabani we. If he can't give power to his son, what about mwebaiza we mvembi ekisiru. Ebyo ebiroto bye mulimu mbu situlwago, wano tewali situlwago. Situlwago eri mu nsawo yo. Situlwago eri mu nsawo yo. Omwavu yali mu situlwago. Period. Ekyo nkibagamba kati ng'omusozi asula ku limbo. Mbadde mulowooza mbu Museveni mbwe ajja kuwa Bobi Wine obuyinza oli mu birooto. Those are dreams. Bano bakyatufuga. Nkubuulira amazima. Bano abasajja bakyali mu buyinza. Esente baziina, amagye bagayina, n'ebitabo babiina. Nkubulire bye bayina, they have money, they have the army, they have knowledge, basomye. Gwe toyina na baluwa ya mujiji. Oyimiridde ku kyalo kya Moya saamiridde mu kifo ky'ogenda okole. Bane gavumenti egenda. Eriyo gavumenti egwanga bajja kubira nduulu. Ng'eyaawa. Eriyo gavumenti egwira ku internet. Abamu muli basiru mulooza mbu Uganda internet, Uganda social media. Social media is not Uganda. Uganda eri ku ground. Kyowa Museveni alina baddiso, alina bapiso, alina miso, alina aso. Aina anas, aina baladisi, goinachi. Goinachi? Mamuloza mbu Uganda social media. Mbu simanya internet. Internet ejjako omukulembeze ng'owaawa. Eno giyita America. Gye balondera ku email. Eno sa America. Gye balondera ku email. Mbusimanya democracy aliwa wano mu Uganda. Democracy aliwa. Tuli mu guided democracy majege gafuga. Mbutwagala democracy. Owawa. Aliwa democracy tumulabeko. Where is democracy? Aliwa mama tumukwateko. Muve mu byekisiru. Mugera ku democracy oyinza okugamba muntu. Democracy aliwa. Nze mu Uganda simulaba. Nze ndaba bwa kabaka. I'm seeing a monarchy. Ey'amagye. A military kingdom. Kati gwe democracy aliwa. Constitution.
bakuba ababaka mu parliament owoza constitution wano muto gikwatako mwerabidde bakuba ababaka mu parliament kukyusa egirimiti kati owoza constitution eriwa constitution eriwa kale constitution yegende kujje mu court kale constitution yegende ku police ekujjeyo anti constitution 48 hours mbongo omusiba ava ku police abantu bamaze makomera myaka 3 owoza constitution eriwa my younger people muri eyo mu America mwerimba Uganda sa America Bob Wine tajja fuga Uganda ekyo kanchi kugambire wano nze sibeguya nze nasigala kwogera mazima Bob Wine will never be president here tasobola Bob Wine cannot be a president here. Ereche shiroto wobo badochi ina. You are daydreaming. You can't get power without people in power. Tosobola funa buyinza nga toliranye bayina buyinza. That is truth. Kinonyereze ne William Ruto Kenya yamala kulirana babuyina. Ruto yali minister wa agriculture. You can't get power without people in power. Tosobola funa buyinza nga toliranye bayina buyinza. Ne Ruto Kenya president afuga Kenya kati yasoka kulirana bayina buyinza. Mu 2007 yali ne Raila Odinga nga bakuba Mwai Kibaki namala n'akyuka neyegatta ku Kenyatta yali minister wa agriculture. Osoka kuba mu system. Tosobola funa buyinza nga toli mu system. Eno NRM ina system yayo. Osoka jiyingira n'otegeera ekola etya. Abo bonna Obama bemulaba. Obama yasoka ba senator n'ategeera American system ekola etya. Kati go ovudde eka mocha. Simanya oli magere mu bigere njagala buyinza obwawo obujjewa mu byafaayo bya Uganda president kye yali akuta obuyinza nga ali magere. Which president? Edward Mutesa, Obote, Binayisa. Give me a president yali akuta obuyinza nga ava magere in history. Give me one question mbunga ali kamwocha. You are just muri bana bato. Njagala ompeyo president wa Uganda eyakwata obuyinza ngali magere ngali kamwocha ojenkuwe sente. Amini yava magere. Tubanga tubawulira kenaku we feel pity for you. Oli Bobi Wine ali mukola sente ze. Ali mukuzanya filimu bagaggawadde. Bobi Wine za sente family yabwe bazifunye because kati European Union ye musasula. They have money. Bobi Wine is after money. Family yabwe igaggawadde. Gwe futu sojo inachi. Futu bigere. Futu sojo inachi. Bobi Wine is just making money. Umayisete zibamu mu documentary. Mu documentary gye bakola mwali mu foot soldier. Eriyo foot soldier akoze embaga.
Eriyo foot soldier ine nyumba. Don't be stupid. Mulekerawo abantu okozesa emitwe gyammwe. But you find me a man like me, a president in waiting. Nze Junior njafuga eggwanga lino. I'm not in a hurry. I'll be president here. Era mbasika ba Museveni kwendi. I'm sad in line. Naline president Museveni ne General Muhoozi mu State House. Namugamba bw'avaako nzaddako. I'm sad in line. Golaba ndi muhale. Do you see me panicking? Mugamba mbwaba nafuga Uganda nga Museveni agenze bali yenze. Amuiya. Kate muddamu kubuuza mbu omusika wa Museveni aliwa. We are here. You fake in the ministry to make fun. You fake I'm in the government to make fun. Muloza nzanyirayo katemba. I'm learning the system. You think it vampa a form government just to waste time. You will understand. You will know. You will know. Mujaga Junior yatugamba. Why is a Junior? I so get a bianjua. Gwengamba stop dreaming, but you should not even America be faced before becoming a superpower. They started with dreams. Kakati mukwano mugende munoonye emirimu ebya 2026 mbe mwagala kujjako bagenda okuba mu emigo. Let me tell you, 2026 kola ebintu bibiri. Gule tundubalo olyeteeka ennyuma. They are going to cane you. Emboko yo yakuvuga. Olowooza bano abasajja bakyayina obudde bwammwe. Emboko yakuvuga. Ebyo sibanya ntebe mu ntebe nga muli magere mu bigere. They are going to cane you. Nze nakalimu akalulu akawedde. Shakuma declaration forms za Bobi Wine Makindi. Nze nakuma kaluka Bobi Wine Makindi. Nalino yo MP nyeko. Kati gwe Shamimu Malende you thought mbonja kunonya. Shamimu sifa bakunonyeza kalugwe Shamimu Malende. Ne wafuka MP. Noloza mbonja kunonya Shamimu Malende. Me to look for you. Shamimu Malende tetwakunonyeza akalulu wano. Kati we wafuka MP noloza mbu Junior will call me mukwano. Shamimu Malende don't bother. Nekisanja kya mwera kiweddeko. Tunakulaba mukaddako. Nze nali awo ku Nopu. Era ebyangoba ku Nopu koza toyi. Mbo bakola lota mbo Eddie Mutwe yayoza toyi ku Mande. Sauda Madada ayoza lwakubiri. Bobby Yanga lwakusatu. Nobia niri lwakuna. Bali bangembo njoze toyi ku lwokutaano. Sibi ebyangoba mu Nopu. Lota ya toyi. Nze Junior njoze toyi y'okukitebe. Era nengamba Bobi Wine nze sijja kuweza toyi. Bayina lota awo gye bakola. Koza toyi mbo kukitebe mbo simanya Nobia niri yali ayoza toyi ku Mande. Eddie Mutwe nga ayoza lwakubiri. Sauda Madada lwakusatu. Gundi nze nga bampa lwakuna. Ne mugamba Bobi Wine sijja kuweza toyi. Abantu mungamba mbo Junior lwaki wava mu Nopu. Wali oyagala ndye mu Londo. Mmereko munanasi. Nzamwe planned kid. Babirawo bali amayirungi ku kitebe. Nze oyagala ngayo omuddo ng'embuzi. Owange ndiye kikomando. Mbu tuli mu struggle. Genda struggle linge n'ennyoko. Sibi ebyangoba mu Nopu.
olwo Bobi Wine n'asindikira Lubongoya. Ate gwe Lubongoya gwe abantu ke bali kutegeera gwe Lubongoya ojja kuddukira mu helikopita gwe Lewis gwe. Museveni siye yakuweerera Lewis. Tewasomera Kanyaryeru. Lubongoya si gwe waleeta bajjeno nga tukyali ku university ng'osomesa bya patriotism. Gwe musajja gwe Lubongoya gwe abantu ke bali kutegeera gwe. Museveni bw'atali kuweereza helikopita ojja kuddukira mu underwear. Lubongoya Museveni yamuweerera. Asanze Munyonyo. Bobi Wine Lubongoya Bobi Wine yakusindika n'osanga Munyonyo. Mbu nkomewo mu Nuupu, mbu simanya nkomewo nkole ki? Banku bakubadde amanyo ne bagajjamu. You want me to first remove all my teeth? Nzitombulya bintu bya struggle ffe twabonaabonera mu struggle baana mmwe. Era wendaba abantu abamu mwefa power. Gwe kitomanyi ku Nuupu gwe. Ffe twabonaabona ffe nze bankuba amanyo ne bagajjamu. Buza Sauda Madada. Aine Sauda Madada era kyali kyenkwana. Mbu General Sauda. Nakulabya Sauda ngo yambadde ebyamagye. Eba ne Museveni dictator mulungi. Ku mbaga ya chairman Nyanzi. Nalabye Sauda nga ali mu byamagye. Kati dictator kyakuleka no yambala ebyamagye. Sauda Madada. Sauda Madada yali yankwana mu Nuupu. Era namusanga ali ku papazi nangulire emmere. Nemugamba ati Sauda wali onkwana. Nkaya yankwana nga ngamba mu General Sauda Madada. Aine bere lisongodde bweri ti Sauda. Era yali agana kundu epinga. Sauda Madada weegaani. Kwoli kuno Sauda Madada. Wali tonkwana nga akyali mu Nuupu. Ngo ngama azije ku kitebe mu meeting kumbe nyenda ku meeting emabega g'ekitebe. I know nze NUP njimanyi. Era wenda ono Lumbuyo n'atayina matu. This earless blogger. Kiri mu mpoko ettake kyekwese. Kaye kajefedi kajobe Lumbuye. Museveni nina drone zange. Drone zange yosire tabayisirwa Lumbuyo nolyo musuma. Lumbuyo oli muyayi. Ate kati abantu bakugwamu. Lumbuyo ayina buli story etagatta. Yamanye ebiri mu Lubiri, yamanye ebifa mu State House, yamanye ebiri mu Bambejja, banne Lumbuyo nolyo musuma mwana we. Kiri mu mpuku ettake kyekwese. Toli mu mpuku ettake. Je kiyimirira. Museveni agenda kuvaako. Era tikyampamire nze olunaku Lumbuyo we wagaana bakadamu okwambala kondom. Olunaku Lumbuyo lwe wakola live n'ogaana bakadamu okwambala kondom mbu Museveni yazitaddemu obutwa. Lumbuyo bwe nakuta musajja gwe. Lumbuyo nolyo musuma. Bakadama ne bafuna embuto. So Lumbuyo kyabagaana okwambala kondom. Bakadama ne bafuna embuto. Lwa Lumbuyo. Mbu Museveni kondom yazitaddemu obutwa. Lumbuyo n'atugamba Museveni ali lubuto. Lumbuyo n'atugamba tikyampamire yatufuga. Lumbuyo you are an idiot. Kisajja kiyayi Isima we yafa kyankubira essimu ekyo kirumbuye. Neba ne Lumbuyo ate Lumbuyo oli muyayi. Isima nga amaze okufa Lumbuyo kyankubira. Gwaddako. Mbubalamu batudde mu Kabira Country Club mbu ne bateesa banzite. Ne mbuuza Lumbuyo. Nga Balamu anzitira ki? Musajja wattu. Lumbuyo awaayiriza. Neba nettaka eyo wabulayo akuba Lumbuyo n'akitta. Nze nali manyi Musise yayita ettaka yakitta. Bannange ne bwe ndibanga nfudde. Eddaame lyange ligamba mukubanga Lumbuyo ne mumutta. Kiyaye. Kati kyaleese ebiboozi bya Kabaka. Mbu Kabaka bamuwambye, mbu Kabaka talabika. Lumbuyo tujjeeko obusiru. Lumbuyo tujjeeko obusiru.
nali manyi Musese yayita ettaka yakitta mu mpuku gye kyekwese. Bane Lumbuye yantama. Tikina matu. Lumbuye talina matu. Kino omutwe gukirempo mumpu. Kinyiza. Nugatako kano kakojja omusiru. Kabeera wa Island. Negwe kojja omugezi tojja kufampa namagwe. Empanama ekuluma mpaka nakati. Museveni ye yagikuleetera. Neba nate kojja omusiru naawe. Kati nakulabye bambi Medi Nsereko mu Muvuma. Nabaga abuuza Mayiga. Yegwe Medi Nsereko abadde okimyeyo ki? So, nze abo bonna aba Nopu nabalimu. Nopu teina kiddako. Kijje kunze tebalina plan ejjako Museveni. They're just making money. Gwe usango omuwagizi w'eni yupi omugambe plan kijje muyina. They don't have a plan. Bazunga ku nnyonyi abaana baabwe bali bweru. They're just enjoying life. Dictator kyakukkiriza okuzimba. Dictator kyakukkiriza okukola embaga. Really dictator wansi ki? Dictator kyakukkiriza nobeera ne business one. Naye principle. Ekyamazima kyo walya. Bobby ye yalya. Kwate wali dictator. Ayinza kukkiriza nokola ebyo. Tebayina plan. Tebayina kiddako. NUP yagwa. Kati yafuka national wedding platform. Bakola mbaga. Eri national wedding ebyobukulembeze babivaako. Gwe sangu omuwagizi w'NUP omugambe pulani kijje mwine ejjako Museveni. Ajja kuoleza firi dictator. They don't have a plan. They don't have. Tebayina plan. Bob Wine tasinkananga kona ku Biden afuga America. Wadde minister mu America. Njagala Bob Wine ompe ekifaananyi ng'olina Secretary of Defense wa America Blinken. Awo nja yingira Nopu. The day I will see Bob Wine ng'alina Secretary of Defense wa America. Ng'oba alina Senator mu America nja yingira Nopu. Newe munaba muli Massachusetts eyo Boston Maloji. Principle. Buli woli nnyonyo oba Boston Maloji. Muri mu butye muri mu Poco Joint in New York. Je mulire embizi. Ne mwasamire eyo. Hey Museveni must go. Ngoli oli mu Poco Joint in New York. Muri mu butye Boston. Je mwasamira Museveni must go. Lwaki temukoma wano? Nubalabe Boston bali Maloji. Bekozemu obubondo balinga byana byambata. Visa zibaza zababula. Lwaki ekigula lujirumbu ye tokikolera kwa ne Uganda. Nolabe mboko weze kuyita ku matako gwe. Ekigula luji internet eri takewoka. Njagala lumbu yo jokolere kwa ne ekigula luji. Oba oli musajja. Patricia Sewungwe yavaamu olubuto. Internet eri UK Uganda tekwata. Olinda ki? Mu abantu abali ebweru abatuwoganira zisitwago muli nnyonyi mujje Uganda Museveni asula wali Entebbe we muyita. Temutawana kuvuma Museveni ku masimu ali wali Entebbe ku State House. Temanyi Museveni gyasula. Mwabasiba batubulira struggle. Extreme struggle. He was the struggle. Nyo. Manyoko struggle. Why don't you go to the State House? And you meet Museveni there. Okusinga okubeera ku busimu bwammwe. Cowards. Idiots. You are cowards. Muri batiitizi. You know where Museveni sleeps. Why don't you get gwali Massachusetts linye nnyonyi. Eza visa tezikubula. Ojje wano bigambe Museveni. Omugayi genda ku State House bagenze laba Museveni. Njagala mubuuza. Ne mubeera ku busimu wano. Ne mwekalakaasa mu nguudo temujja. Bob Wine waita strike temujja.
struggle yammwe eri ku internet kati muli basiru. I want Ugandans abroad abatusibyeko ebintu bya struggle no postinga bane gwe tabanya abantu bali mu struggle no kolembaga fe tuli mu struggle. Why don't you come back? No genda ku state house Entebbe eri wali Entebbe Museveni wasula lwaki mutyayo anti mwaba wangula fa ba wangula akaludu Johnny yafe fa wemba mwaba wangula. Why are you not in the state house? Katemuna anti muli basiru. Don't you see that you are stupid? And you think if abatege voto jabba goberera? Ask the intellectuals. Ezo struggle za mweza ezo kweraga. Eza showbiz. Showbiz ejako president. Showbiz internet tejjako mukulembeze. Yobidi yali mbawalabu. Abamala okusaba olwokutaano mu Juma ne bakkirira. Wano. So Lumbuye kojja omusiru kojja amazi ogateko Patricia Sewungu mwena mwe babloga simanya bapengepenge mufune tiketi mujje Uganda. Mulabe Museveni Entebbe mubi mugambe tu baba we medali au tutegerete struggle is serious ne mwena mwekwese Bulaya you hiding then musindika y'abaana b'abantu bafe abafa bamala bayasini kauma bafa balwita bafa bafuranka bafa teri yomulala agenda kufa. Omusiru yajja okufa. Abaana b'abantu bafira mu kalulu. Ngojjo tubulire bya struggle twafuna ki? Kujjako tukuba emiggo. Abaana b'abantu bali makomera. People's kids are in prison. People's kids died in nonsense. Muri omukola mbaga. Ono principal bwali nyennyonyi. Bwatwala family mulooza abantu basiru. Manya abazadde balina pain. Nalabaluli abazadde ku koti masho nenda kunenkwata. Ero yagala kuzayo balala 226 bafe. Gwe Bobi Wine oli musamize. You have sacrifice okola sacrifice abantu. You want to take other children to die? Fe 220 mugumu yatumala. Era siridda mu opposition. Batu kuba, batu wangula amanyo abafa bafa. Era tuddeyo nga muri Massachusetts muloji muri New York je mwasamira ne mwekala kase dakiika emu ne mugenda mwenga temulina baana mu struggle kojja omugezi mutabani waliwa abaana bamwe baliwo mu struggle nga tetubalaba. Where are your kids? Solomon yaliwa twagala Solomon mutabani wa Bobi Wine nga yakulidde struggle tali mu America. Andi oloza abantu bajja bafidirira. Bobi Wine mutabani mugobo sosa ku front. Tutegene struggle ya ddala. Ne Solomon bwana abali Bulaya, simanya ali mu America. Yegadanga nabakazi bwawuga. Twagala Solomon mu situlwago. Bobi Wine totawana kutwala bana babandi nga babo tebalimu. Era ututegere struggle. Museveni yakwata omwana we namuteeka mu maje. Nawe twagala Bobi Wine kwata Solomon omose ku front. Kati wetuba tetumulaba. My brazo jatwala bana babasiru. Singo kunoza bonna bali muswago tebalina mu baana.